Nera mubabulira amazima bamanyani yawamba batata baabwe ne bamama baabwe. Abaana mbabulira amazima anyasi bazadde baabwe. Abo abattibwa bamanye ani yabatta. Ababuzibwa bamanye ani yababuzaawo. Babiri nga tebakyasobola kusiruwazibwa. Bo bannange kyana waliwo storage nyamiro nyumizwako bannange yevuddeko. Omuntu nakyemalira omu nga yagala okwakakanya abantu yayita abajjeno be n'abagamba mujembalage bosobola okunafuya abantu nobakakanya nakwata enkoko n'agimanyula ng'erumizibwa yonna n'agimanyulako ebyoya ng'etonya n'omusaayi n'agiteekawo ne n'agisuulirawo bukasooli nga terina kyakola negenda ng'ebojja bukasooli ng'emugoberera. Abatunyigiriza ebiseera ebisinga baba baagala otukakanya batukube batunafuye batwavuwaze batuwambira abantu baffe batuttira abantu baffe batekemu endowooza nti tetulina kyetuli ate munange obwongo bw'omuntu bamukakanya ennyo olumu yeemalamu n'ekitiibwa n'alaba nga atasaanidde kati oyo yennyini awambye omuntu oyo yennyini asse omuntu oyo yennyini akutulugunya ate asobola okukomawo n'akusuulirawo bu mitwalo 5 mitwalo 10 ate munange n'omufukaamirira. Ekyo kiba ku butamanya kikulu nnyo abantu baffe n'abaana baffe ne bamanya ani abatadde mu mbeera eno ani abanyigiriza ani awamba abantu baabwe. Kyenkuleetedde mu katambi k'ogenda okuba ng'olaba ku mukutu guno be bamu ku baana baabo abawambibwa nga ne wetwogerera tebamanyiddwako mayitire. Simanyi gwa zaagoberera omanyi ttiimu ey'abannakibiina kya NUP 18 ba John Bosco Kibalama ba John Damulira n'abalala bonna abazze bawambibwa nga ne wetwogerera bamu ku bo tebakyalabikako. Bambi abantu bano baaleka abaana baaleka abakyala baaleka ebintu bingi ebyokulabirira. Wetwogerera nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ey'ekibiina kya NUP bali mu kugenda maaso n'okukola omulimu ogw'okuyamba abantu bano babawa abaana b'abantu bano babawa ebikozesebwa ku masomero ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ebikozesebwa ewaka n'ebintu eby'enjawulo oba obuyambi obw'enjawulo nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bakulembeddemu olutalo luno era bw'abadde ayogerako nga bw'owulidde era nga bw'ogenda okuwulira mu katambi kano abategeezezza nti teri mulala okujjako General Yoweri Kaguta Museveni ye yawamba abantu bammwe abo abaafa ye yatta abantu bammwe era n'akubiriza abazadde abakyaliwo oba abakuza ab'abaana bano nti abaana bano temubakisa mubategeeze ani yawamba abantu baabwe mubategeeze ani yatta abantu baabwe abaana bakule nga bakimanyi nti omukyamu yaani era bino bibadde magere mu maka ge ngagenda maaso n'okubanga abagabira obuyambi bw'enjawulo nga bwenjagala olabe mu katambi era nga bwogenda okuwulira n'ebimu ku bigambo ne First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi naye aliko byayogedde era entanda gy'asibiridde abaana bano byenjagala owulire mu lutambi lw'enkuleetedde. David Lewis Rubongo ya Secretary General w'ekibiina kya NUP bonna bawanda muliro naye aliko byayogedde ogenda kubiwulira mu katambi. Bw'oba omaze okusubscribinga kyokola kya mutawaana atanaba kubanga otwegattako kikole oleme kumisinga mboozi yonna. Kakati wuliriza ebigambo bya President mukyala we wamu ne Secretary General nga basibirira abaana bano entanda era nga babategeeza nti ani yawamba abantu bammwe ani yatta abantu bammwe. Byonna biri ku mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga ogoberera gwatambula naffe bw'oba tonakutwegattako kikole oleme kumisinga nsonga zonna. Wuliriza ebigambo bya President. Era kubasaba abakulu beyanjule abantu baffe bali bakomera abantu baako oba bakubawo sobole ate okuwulira ebigambo ebirala ebya President First Lady Supra ne ttiimu gy'okola nayo twebaza aba welfare yaffe twebale nnyo omulimu gwemukola. Kansabe tutandikire wano wenyini tusanyukanya abantu abo bwe bava mu list ya victims byombi of course tulina abantu wano nga bwe mulabye abantu baabwe abaatibwa abo nga tetulina ssuubi yakudda mu Rwanda kola kyonna kyetusobola okukola okubayambako engeri yonna gye tuba tusobodde. Olunaku olwaleero President abayise kubayambako abaana badda ku ssomero era omulamwa olunaku olwaleero tugenda kwogera bingi. Kapite First Lady waffe ajje ayogereko gye muli era tuyitire President ayogereko gye tuli tetumala Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. N'ebikolwa nsanyuse nnyo okuddamu okubalabako olwaleero ekinsanyusizza kuba nti mukyali balamu badde abantu ekisinga okwagala bakuva ku maaso abalala bali makomera wakitagenda fatuune kimwebali bamama njagala kubeebaza mwebale kubeererawo baana bammwe nsinga kwebaza bajjajja
wabeereddewo abasuku bajjajja amaanyi gaba gakendedde naye ne mwetutta omugugu gw'abazzukulu mwebale butabasuula nsingana mwebaza abasajja abakutte abaana b'abaganda baabwe ne musalawo okubalabirira nga yemmwe bamaama yemmwe bataata baabwe mwebale tetusobola kubawa buli kimu kye mwetaaga era wadde tetusobola kutuuka wadde muhaafu mwebale nnyo okusobola okuteekawo amaanyi okutujuliriza kwako akatono tusobodde okubawa bamaama abalina abaana abato mbadde nsaba mba nga muwulira ng'ennaku ebalumye ensi ebayinze tembakaabira mu maaso niwe mwekweka mukaabire eyo kuba abaana bano tebagenda okula nakyo ku mitima tewandyagati mukimuteekamu nammwe abaana abakuzeekuzeeko nsaba mugoberere ebiri mu kubeera mu ggwanga lino kubanga wano we tuli tugenda kubawa temwe mugenda okuddawo tutegeraganye baana mmwe mugoberere ebifa mu ggwanga lino egume maloboozi agaddako mu biseera ebijja mu maaso waliwo feesi empya ze tulina ano enamba yeeyongera buli lunaku tesimanyi nakye tugenda kukola muntu yandisuubidde nti namba egenda ekendeera naye namba egenda yeeyongera ekyo kiraga nti abatulugunya bakyakolera ddala bamaama bataata mugenda kukolawo ki tuno tuyingira kalulu mukozeewo ki okwenunula kubanga kibakakatako nammwe okulwana okwenunula kuba buli omu alina kyasobola okukola ekisembayo banaye tusaba ku ripooti twogerako ne tube twogedde nabo ne basobola okuwayo ke bawadde naye temutuwa ripooti ezivudde ku ssomero ate nga baba batodde ssente baba beetaaga okumanya kitambula kitya ku ssomero nga tonaba kudda kunona school fees n'ebyokutwala ku ssomero mutuwe ku ripooti yavudde ku ssomero tumanye abaana bwe bakola oyinza okusanga abo ababayambako bandikoze ekisingako bwe bamanya abaana bwe bakola ku ssomero tutegeeraga mutuwe ku school report kijja zeetaaganga nnyo okusobola okukola accountability eri abo ababayambako sembyayo n'okubagamba temukukwamu maanyi mwekwate mutonzi era mumanye nti luliba olwo tujja kununulwa sebo Mr. President badde nsaba tweyogereko n'abantu People power, our power, our power, people power. Kati batoboka. People power, our power, our power, people power. Kati bakyala boka. People power, our power, our power, people power. Bana esanyiso balabako. Tukuba nnyo mu biseera nga bino okuyetingawo kamodo akalirayo tusekeko kuba engeri gyesobola okwejjako ebirowoozo bitawanya n'ennaku. Jakusooka neebaze first lady ne ttiimu gyakola nayo yonna kifula mwebale nnyo nabano bookola nabo bonna bonna mwebale kukipinga eno ttiimu ngegenda mu maaso mwebale kipinga welfare ng'etambulamu ffe bannange nga bwe mulaba tusisinkanye ate first lady yakyogeddeko nti omwaka oguwedde tutwali bwe tuti ate ne guli tutwali bwe tuti naye twasalawo tufuuke famire oba olumu ekoggamukko nga bannaffe bye bakwata nga babatadde oba bababuzeewo abamu bwe bafuna omukisa ne balabika naye ate olulala neegejja tusisinkana bannaffe be babuzaawo bannaffe be basiba ne bannaffe be batta okwewa essuubi okipinga womu oba twakikaanya nti each other is all we have buli omu tweyina ffekka ng'abantu ebikolobero bituusibwako abantu ab'amaanyi ate abakyali mu buyinza tulina wakudukira okujjako okwekumakuma ffe nga ffe twewe essuubi timunno obamubuzaawo kanata Muhammad tanaba kulabika naye twagaana okugwamu essuubi liddamulira bamuwamba nti kibalama bamuwamba bamubuzaawo twagaana okugwamu essuubi kubanga tukimanyi tibanakyemalira bonna bonna abagwa osanga abantu nga bamukuumira eyo mu safe house amaze emyaka 8 banaffe abavayo mubawulira nagamba waliyo abasajja betusanga eyo bamazeyo emyaka 12 amazeyo emyaka 7 abantu be tebamanyi gye gyali so tubeera tusaba buli kumakya n'abaggulu Katonda akkirize abantu baffe bakibalama bakanatta bambabazi n'abalala babeere nga beebo abali eyo abakyali abalamu be bawambye era tusaba nti Katonda ajja kukkiriza olunaku lumu baveeyo
banaffe abaatemulwa bo be tuli sure tibaabata era tusigala nga tuli wamu tusobole okukuuma obugumu obwo awamu kuba bano abantu baafa olw'ensi yaabwe baafa twabamu tusigale nga tukyali balamu sigala kitukakatako one abantu baabwe tusigale nga bakyalina sense of family, sense of belonging n'okuba wesuubi nti lazima bwe tuba tutambudde wamu tuba tujja kumagana era tuwangule ffenna era bwe tunaatuukayo abo abalina okufuna obwenkanya babufune naye era nga tutambulidde wamu nga tubagoberera nabo nga batugoberera banaffe abali makomera mubalabye nti myezi mitono ng'esatu egiyise taamu eri ewedde nga abaana bagenda okuddayo ku ssomero twali wano era mu bantu abali baleeta ebintu bye twatuuka abaana b'ebintu mwalimu Edi Mutwe mwalimu Akireewo kakati ate naye era famire ye eri wano kubanga naye kati political prisoner kati muwambe tetwekuma bwetu tetumanya ani addako enkya muyinza okuba musinkananga nange nabange bali omu nga naffe tuli omu obanga n'owoli so bwetyo bwe tukumagana just to making sure tusigala nga tuli bumu nga tuli famire nga ffe buli omu awa munne amaanyi n'essuubi njagala obeebaza abazadde obutagwamu maanyi abatawedde mu maanyi tumanyi bulungi nti gavumenti ekuba nnyo nnyo obbatiisa mwe babulizawo abantu bammwe baagala bive mawulire abo abaabuzibwawo baagala bave mawulire nga tebakyayogerwako kuba kiba kibabanja abafuga tebagala linnya lya Kibalama oba linnya lya Kanata oba linnya lya Ddamulya ibere nga likomawo mu mawulire nga mumubanja n'abalabe basibira abantu baabwe abamu babatuukirira mu kyama babatiisetiise bave mu kamera so okusigala nga mukyayimirira tiimu ng'abantu bwe muti ensi neera abantu waliwo abantu be bawambira abantu baabwe ne baagaana okussa omukono banaye bwe tuba mu komera eyo olumu amawulire gataliriza ne gatutuukako so omuntu oyo nayona gy'abeera bwe kamutuukako kakilipo ng'alaba abantu be bali eyo bamubanja agwamu addamu essuubi n'amanya kiruli bwolo so ensonga lwaki tusigala nga tuli wamu njagala okwebaza abaana abasoma mwebale era mbakubiriza abaana bange kati gwe kyosobola okukolera muzaddewo bwe yabuzibwawo bali mukomera kusigala ng'oli ku mulamu aleme kuggwamu maanyi tubeereyo mukomera n'ogamba kati n'abaana bange tebakyasoma n'ebira bifaanana bitu naye bw'omanya nti omwana wo asoma bw'omuzaamu amaanyi kati gweoli mwana muto oli wano ne muzaddewo munaye gw'omuwa amaanyi n'aguma n'abeerawo akusange nga naawe otambula so mulemereko baana bange musome manyi muli mu kaseera akazibu naffe tumakinga sure tuba encouraginga ntubazaamu amaanyi tetusobola kugatta gaapu eyo bazadde bamwe gye baali bagatta nedda naye tukolako kye tusobola okubalaga nti tuli wamu ekisemberayo ddala temukyerabira wadde maama bagambye abaana temubalaga kugwamu maanyi temukaba maaso gaabwe naye era mubawulira amazima bamanya ani yawamba bataata baabwe ne bamaama baabwe abaana mbabulira amazima ani asibye bazadde baabwe abo abattibwa bamanye ani yabatta abaabuzibwawo bamanye ani yababuzaawo babeere nga tebakyasobola kusiruwazibwa waba nange waliwo storage enyumizwako bannange evuddeko omuntu nakyemalira omu ng'ayagala okwakakanya abantu yayita abajeno be n'abagamba kujje mbalage bw'osobola okunafuya abantu n'obakakanya n'akwata enkoko n'agimanyuula ng'erumizibwa yonna n'agimanyuulako ebyoya ng'etonya n'omusaayi n'agiteekawo naye n'agisuulirawo ku kasooli nga terina kyakola n'egenda ng'ebojja mu kasooli ng'emugoberera abatunyigiriza ebiseera ebimu ebisinga baba baagala otukakanya batukube batunafuye batuwavuwaze batuwambira abantu baffe batuttira abantu baffe batuteekemu eyo endowooza nti tetulina gyetuli ate munange obwongo bw'omuntu bamukakanya ennyo olumu yeemalamu n'ekitiibwa n'alaba nga atasaanidde kati oyo yennyini awambye omuntu oyo yennyini asse omuntu oyo yennyini akutulugunya ate asobola okukomawo n'akusuulirawo mu mitwalo 5 mitwalo 10 ate munange n'omufukaamirira ekyo kiva ku butamanya kikulu nnyo abantu baffe n'abaana baffe ne bamanya ani abatadde mu mbeera eno ani abanyigiriza ani awamba abantu baabwe ani abasibye ani abagaanidde kuba kyangu nnyo naddala mu mbeera eno nga be bakontrolinga amawulire okikyusa ate omuntu akunyigiriza noba nga gw'osiimye ate omuntu akulwanirira noba nga gw'onyigidde muze mubalaba abantu abamu najja ne bagamba Kyagulanyi asibisa abantu baffe naye nze mbasibye nedda twogera bwogezi mazima bataata bamwe bamama bamwe babasibye lwakwogera mazima lwakubeera ku kituufu ate nga tujja kuwangula njagala obbazaamu amaanyi tujja kuwangula bannange tujja kuwangula kuba tetugenda kuwusiriza ate ensi yonna eyimiridde naffe ne Katonda ayimiridde naffe so tujja kuwangula tubeere bagumiikiriza tulemereko temujjanga abantu bamwe mu birowoozo temubajjanga mu ssaala mubasabire Katonda akola temugwangamu maanyi tetugenda kulemerako olunaku lumu nga Katonda akkiriza tujja kuba ffenna tujjukire byonna bitwayitamu ne tujja kuba twabiyitamu tujja kuba twawangula abaddayo ku ssomero njagala obbaagaliza ttaamu ennungi mubeere baana ba mpisa mumanye tetulwanagana nakyo kati mwe abato kye musobola okukola mweno struggle kiri kimu kusoma mwe musome ffe katubeere eno nga tupapagana n'omusajja mwe musome ekiddako njabbabuulira
nemwe mukole gwakola ki gwakusoma kuwuliriza bazadde bammwe weekuuma kuba na mpisa kubeera bantu balamu kumanya nti kati embeera yonna yonna eri mu tuteekerateekera Uganda empya era nga Uganda empya egenda kubeera yamu banaye kandikirawo ebigambo byange abato mbaagaliza okusoma obukulungi bamaama n'ab'enganda mwena temuggwamu ssuubi Mukama ajja tuyisa mu mbeera mwebale nnyo mwebalidda kumpuliriza bannange salaamu aleikum warahmatullahi engalo zikuba nnyo ziza omusaayi so